Kabaka Mutebi bino yabiganye naye Museveni lwa motoka. Olaba abaana ba intaneti kye bakoze kyabazinga wa Busoga. Mbu yalemererwa okusaba ebintu eby'omugaso n'avuunama mu maaso ga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'amusaba emmotoka. Abaana banyiivu kuva nako kyabazinga oba aba cultural leaders we bafuna amamotoka munnange internet yagwamu ekiduumuusi. Abaana bakambwe, abaana boogera ate nga bambi bwetunulamu balina ensonga zaabwe. Ebintu bingi nnyo bye tuyitamu, bintu bingi nnyo. Uganda ng'Abannayuganda challenges nnyingi nnyo gye bayitamu. Omuntu najja n'akugamba nti emmotoka ezo ze twaguze zawemense billions 12. Nno ezo billions 12 zirina kye zisobola kugattako mu malwaliro, abantu ne bafuna ku ddagala, obutanda, ebintu bingi by'otunuulira. Naye omuntu n'akugamba nti twaguzeemu emmotoka kuwa ba cultural leaders nga gifts. Okitegeera abantu abaana we bayomba bannange, omuntu tafa kuyomba out of the blue. Ate twabadde tukyali awo. Tamale Mirundi Julia n'aviirayo omwana mulenzi amanyiddwa nga Lubowa Sava. Gayo nali controversial. Oba mujjukira mu ssaga eya miliyoni 7 ye yakulembeza nnyo ekintu ekyo kagamba nti Honorable Joel Ssenyonyi mbu bamwa bribe za miliyoni 7 naye nezamulemerera okuprovinga era n'atuuka munange kumutwala mu kkooti ng'atamwa nga talina kyakwogera. Kakati nawulidde Dini Lubowa ogamba okunkuba ojjadde taata, ojjadde onkube, nja kukuba nkuwangule n'amannyo ggwe. Olabika n'abasinna kukuba sasi mu kabina nonzanyiraako ndabe. Nja kukuba Dini Lubowa n'okutomera nkutomere. Nze waya siina n'ebbaluwa y'ebutabika nalwala dda omutwe gw'olaba yanziramu ku social media buli gwenvuma asirika busisika abamanyi sitegera. Nze siina waya aye nze siswala. Bw'onvuma nkuvuma. Nze ebyo by'okwevuma mbimanyi bulungi byembeeramu. Dini Lubowa is coming for you. Alinga amazzi coming for me. Tamanyi wembeera ampite twekube. Dini Lubowa gwe mpita buyise ewantu twekube babiri feka nkukuba ebyo ebinnyo n'okutomera nkutomere aye male kutwale ku poliisi. Junior olabika tomutegeera. Nze waya siina, am wireless. Ate ondoopewa kati obadde akundoopa wano atamanyi ebyo bono bajja kwetuwala. Anti Junior naye omumanyi ayagala nnyo okuyomba, ayomba n'akyukiramu n'akola n'akuba sama n'ogamba bannange kikino naye nga alina ensonga ze. Tulina ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso naye mu bintu ebyo ensonga z'aba cultural leaders zo zeeyongedde okulanda. Juzi twalabye wanene abaana beeviirayo ku nsonga za Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi okubiri n'ebintu ebigenda mu maaso mu lubiri. Abamu nga bali ku kiwayi ekigamba nti bakoze bubi. Okusooka basooka ne batugamba tebafuna emmotoka ezo, abaana ne bavaayo ne boogera ono nayogera kino. Naye ekintu essaawa ya kaka kye batunuulidde nti nno juzi gye buvuddeeko wanene omukulu ayekolera waliwo vidiyo gyakola eyo no eyaleetawo ensasage. Kakati mwana muwala avuddeyo nga mukambwemuko n'agamba nti munnange tomanyi nti baatugamba nti Ssaabasajja ali mu buwambe, toyagala tukugambe emirundi emeka? Gwe mukulu kiki kyogezaako okusiga mu baana ba Buganda? Gwe kiki kyogezaako okutegeeza? Akaseera kabaka Reverend n'atutegeeza n'atugamba obwakabaka muli mu buwambe. Natuuka n'okubagamba nti abavubuka temuwongoota. Kyogamba gwe bakuyigwa mafuta mu matu nti weetaaga kunnyonnyola kwa ngeri ki okutegeera ebigambo kyekyali statement yali mu bigambo ebyo. Igwe otuuka otya okuyimirira n'ogamba nti oba afaafe? Gwe otuuka otya okugeraageranya kabaka waffe ku Jamiru mukulu?
Jamiru mukulu akulemberani. Jamiru mukulu alina buvunaanyizibwa ki? Kyogamba nti Jamiru mukulu alina biki ekikosebwa bw'aba alina kyayogedde. Teweerabira nti kabaka mukulembeze. Kyonna kyonna ekigenda obukyamu bali kinenya ajja kuba ye yaliwo mu kaseera ako. Kabaka yatuuka n'okugamba nti n'abuuza ki ekitta abaana ba Buganda. N'atuuka n'okubategeeza nti temutunda mataka. Ki ogezaako okujjeereza Charles Peter Mayiga. Olunaku kabaka lwe batuuka n'okumuteekako abambuwa. Ne bamuggyako abambuwa ne bamuteekako amagye. Gwe wetaaga kiki kikumanyisa nti obwakabaka buli mu buwambe. Olaba gwe watuuka okuva mu Uganda n'ogenda e Kenya gy'oba oyogerera ng'omanyi mu Uganda temuliimu bwogerero. Ne kabaka lwe yasembayo kutugamba nti avubuka temubongoota yakomekerera ku ndiringana n'akomayo lwakwogera statement eyo. Kati otuusa oyimiridde nti kabaka kiki ky'okoze. Gasiya gwe kiki kyemugezaako mugezaako kwejjereza kiki? Kyemwagala okugamba nti kabaka akozeseddwa y'omu ku banyigiriza abaana ba Buganda. Gwe toddamu kwogera oyo nonsense. Gwe mukulu tojja nnyo. Teweewa ddembe lisukkulumye. Nga ne kabaka lwe yabagamba nti byonna bino ebigenda mu maaso nga ne sentiment zazzenga akola. Wali okoze ekigwe ng'omwana wa Buganda. Wali oyimiridde otya gy'oli n'osinzira n'okola ki? Mwe temugezaako kutujjamize. Gwe oyimiridde oyagala kwejjereza Nakyemalira. Atulugunyiza Obuganda n'abukomayo. Oyimiridde gwe oyagala kwejjeriza gwe Nakyemalira gwe. Otuuse gwe n'okugamba nti kabaka oba afaafe. Nti avaayo n'ayogera yakwogera emirundi emeka gwe n'ositukirawa. Nga n'olunaku abaana bwe lwafa eruuka 18 ne 19 yavaayo n'agamba ki ekitta abaana. Mwe mwakola ki? Gwe wakola ki? Mwe temugezaako kusiriwaza. Gwe tojja nnyo. Kabaka tolowooza nti agenda kujja kunatandika okuba walaala gwe nga wookola. Oli mukulembeze. Bikyalanda nejjukira juzi onino omukulembeze anjogera ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensawo ya Kakatali South Africa. Naye juzi onino yali ayogera ku ba foot soldiers ku mitimbagano. N'abagamba nti message waliwo gye yayisaawo n'abagamba mubeere ne discipline. Era yagamba nti gye mukoma okwogera ebintu ku internet oba ne mwevuma oba ne mulumba omuntu ne mumuvuma nti ate muvumaganya ye kye yali agezaako okuyisaawo. Simanyi munnange naye nga ekintu ekyo kimukosa ate nga tuze tukiraba ebbanga ddene era nga buli wekibaawo ekintu ekisasaagezitera nnyo okubaawo ku internet. Musajja wattu abeera eri bibye naye era ne bamulumba ne bakola ki? Ne balumbaganya ye nti alemeddwa okuba nga akontrolinga abaana ku mutimbagano oba ba foot soldiers yonna yonna gye babeera bakolera emirimu gyabwe. Katuwulire ono ye obubaka yawinterpretinze ati. Tuva ku live kati Mr. President sa ensonga azoogedde naye nze zenkuttemu ze zino naddala nga zikwata ku ffe ababeera wano ku mitimbagano. Ndowooza omukulembeze mumuwulidde ensonga bbiri ze zitusumbuwa: unity, discipline. Ate atwogeredde akagambo akasinza okukwata ku mutima gwange nti whenever we come out ne tweyisa mu mbeera etali nnungi ye gwe bavunaana. Kakati buli muntu agenda okukola video ogenda kwetunuzaamu kamera oyina ensonga z'ogenda okuttaanya, jjukira nti oli presentinga mukulembeze waffe. Bw'anaabeera eri bajja gamba bantu ba Kyagulanyi we batyo bakola biki yabatumye bakole bati ensonga eyo mugiwulidde bulungi. Atukuutidde unity. Bannanga abantu webefuula nti mutegeera nnyo ku media kuno. Nemulabanga mmwe gwe buli kaseera gwa mutuufu, buli kaseera gwabitegeera gwe buli gwe. Ndowooza tutegeeraganyaawo. Kubaddeko kuno omukyala afuuse ekirala alumba buli comrade, alumba buli omu kubanga ye alina obudde bungi. Ndowooza naawe ofunye woogwa. Naffe abayombe ennyo naffe tufunye we tugwa, nange siri perfect. Ndowooza mukitegedde goal ennene gye tulina okutunuulira. Protest vote 2026. Let's focus on unity than disunity. Okweyisa obubi ku media kuno kuyinza okufiiriza. President agambe oyinza okuba okoze ebintu birungi nga bingi naye okolayo akantu kamu ne kayiwa ebirungi byonna byonna byobeera okoze. So think before you
you speak out anything. Ensonga omukulembeze azitanyiza bulungi n'endala fundraising. Ensonga muziwulidde. Saagala yeekwasa ati ate saawulidde mubaddewo buli omu aziwulidde atawulidde genda onoonye recordings. Message loud and clear nga tweyongeddeyo era mawulire ag'enjawulo. Omwami agambye nti bannange Abannayuganda abamu mulowoozesa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti abantu bamwagala nnyo. But yeah, agambye nti waliwo akatambi kali awo ngenda bbanga nkabateerayo. Waliwo omwami yategedde nti Pulezidenti Yoweri Museveni agenda kuyitawo mu kitundu ekyo ng'alina gy'alaga. Kakati wa NRM n'agenda ku luguudo ku stage ey'aba bodaboda bonna n'abawa ssente ng'akuwa ssente akuwa t-shirt, akuwa ssente akuwa t-shirt, akuwa ssente akuwa t-shirt, n'abagamba nti mwenna teri aseggukawo, muyimirire awo ku bodaboda zammwe, mwenna mwekuŋŋaanye wamu, muyimirire ku bodaboda zammwe mwefuula abali ku stage mukola ng'abali ebyammwe naye nga mwetege ti njagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abayiteko nga muli awo muli byammwe mwambadde bulungi t-shirt ezo alabe buwagizi nga naye bino byawadde Kawempe North. Ffenna gye tumanyi nti mu butuufu opposition kambateerewo akatambi wano. Bano bonna nga mubalaba ababoda full figure yabawadde ssente mbuza abawadde ssente mmeka gomu kitundu n'abagamba mbadde Kawempe n'abagamba muyimirirawo Pulezidenti paka waayitawo waba ayitawo muwage ngenda nabongera ssente endala. Uganda mulowoozesa Museveni nti n'abantu bamwagala naye nga tebamwagala Ndowooza akatambi mukalabye era nga ababodaboda very smart, well dressed in yellow t-shirts era mbu beefunidde ezaabwe kasente kaabwe. Era awo olabira nti munnange Uganda gye tulaga ebintu si byangu. Nalabye wano omwami ng'akola analysis yagambye nti katambi kalala nako kengenda okubateerawo ng'agamba nti waliwo omwami omugezi eyansanyudde nti ye teyakola kampeeni, teyeeregana bantu kukola kampeeni, nti yalinze olunaku lw'okulonda primaries za NRM zenjogerako, nti ye yalinze olunaku lw'okulonda nakwata millions 3 buli polling station mu constituency ye, nti n'agamba nti buli asimba olunyiriri emabega wange oba emabega w'ekifaananyi kyange osimba olunyiriri nga bakuweerawo ssente era babadde ku lunyiriri okwo nga bagabirawo ssente buli muntu eyasimbye era n'awangula bw'atyo. Era ono n'alaga nti musanyufu kye yakoze. Kati awo kankuteerawo akatambi kubanga nkakuteerawo mu maaso awo kansooke nkwembozi eno naye y'omukyalo ono agamba nti ye bukyanga abangawo mu nsi muno abadde talabangako primary za NRM. Actually ye yagambye nti abadde tabeerangako involved okulaba ebintu bino kye kitegeeza. Agambye nti bannange ekintu kye yalabye kyamumazeemu amaanyi. Ebbanga lyembaddewo mbadde sibeerangako involved mu kulonda naddala primary za NRM. Jo nafunye chance nembiraba bwe bitambula. Obubbi, obuyaaye, obunnanfuusi buli mu kamyufu ka NRM. Yenzo omuzaana Kabaka Mariam Nagadi. Bannange ne gwe sukulindeko kuno okuttingana kwe nalabye okubagana emiggo amasasi mu kamyufu ka NRM kiki ekitagenda bulungi. Abantu balwanira ki ne mu kiki ekiri mu parliament. Someone should alert me. Kiki ekiri mu parliament ekitera n'abantu okuttingana. Nalabyeyo mukamuli omukazi bamutidde musajjawo. Enewera emiyaga sekikubo bamututte abwenyera akaaba. Bejjideyo n'emiggo. Entuŋŋamo waliwo kandidate gwe nalabye simanyi Honorable Yona nga ne bamutwalidde mu kabangali ya mmotoka nga naye afa. Ate kati ebyabadde wano e Kampala byo biralamu. Nze ne bwenjogerera ssaawa zizino 8 bwenkoledde vidiyo eno balonze jjo
naye twagenza okuva ku kifo ku electoral commission offices za NRM nga Women MP we Kampala tebanaba mulangirira. Zino ziri 8 tebanaba mulangirira. Imagine results neziva mu bitundu eri nga ziri clear along the way nezichuka. Olwokuba abantu bagala kuyisaawo baabo. Nafunye chance jo natambudde ne mukama wange ajja Namyalo. N'abagamba kuba bamuwadde bwa head supervisor Kampala district ne Wakiso. N'abagamba nze temunkubye. Banange senga abantu bonna baba n'amazima okwagala ekibiina kyabwe nga Hajjati Namyalo mulowooza ba NRM senga eri kuki. Interchanging results be babadde baana baliwo. Ekyabadde Wakiso Hajjati yabadde alambula ebitundu ebyenjawulo within Kampala and Wakiso district. Wallahi sawa 11:3 okulonda ebiseera mu bitundu ebimu kwawedde ssaawa 6 7 abaluddewo nnyo 9 wali Wakiso kugombolola Nansana nga ne results zaawo zikyaganye okutuuka naye ng'okulonda kwawedde dda. At least abantu abavanga ebusi eyewala ere mu bizinga oba yo yebusi ku bizinga mende eyo weewatyo bo kitegeerekeka naye nekira municipality Entebbe Nabweru by 5:30 results zabadde zinaba kubanga zituuka. Wabaddewo candidate bambi yabadde oba yesimbye simanyi wa Busiro East ye erinnya liridda wabannange ye Andrani ye Kiryowa Andrew yesimbyewo ku is it Busiro East constituency. Yabadde wali musajja wattu ng'agamba emende nagenza okuvayo nga tumaze okulonda n'essaawa zino zigenda mu 12 results tezinnaba kutuuka bali mu kukyusa ebintu. Abantu beeyongezezza obululu. Ffe mu bitundu gye twatambula ne Hajjati Hadija Namyalo n'awamu twagenza okutuuka nga n'abantu tewali. Naye ate mu kubala eno awataabadde bantu candidate omu nga bamuwadde obulunga 9. Bano abantu balina bu areas bwabwe bagamba ffe wano tukiggusiza wano. Bannange obubbi obuli mu Kampala Central. Obubbi obuli mu Kampala Central bw'obululu. Bannange nze nalabye bipya. Mwe tulagawa abantu bali mu kulwanira ddala okuyingira palamenti. Kati mu abalonzi mulina okuzuukuka. Nammwe abantu ebo bateekeka kazito ku ground. Kubanga nabwe kibalwanirira kirabika kikulu. Kyebalwanirira kirabika kikulu. But remember bwe batuukayo batwerabye. Nze sirabangayo MP gwe bawadde obukadde bwe bitabo n'agamba abalonzi bange mujje maka gange mbaweeko. Bali abokka. Mutunulire okwettiŋŋana emivuyo byonna ebyabadde mu kabifu ka NRM. Mwe abalonzi mubeeko kye muyiga. Muzuukuke. Tulekerawo okulondesa ekinyumu. Banna Lowooza babiwulira ate era n'omwami yabagamba nti mujja kiwulira. Wano ekintu gye kiraga simanyiwo ate kisinga okwewuunyisa bantu bange kiri nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagambye ba Ghetto Youth n'abagamba nti bannange mumanyi muyige okwebereramu n'okuprotectinga obuwanguzi bwammwe. Neŋŋamba obulamu bw'Abannayuganda babutadde mu matiga nga nalabye erisajja omusajja omukulu nga yeewera era yagambye nti bannange akalulu ke tugendamu kano njogera mu kalulu akaabonna ke tugendamu n'agamba nti yenna anaavaayo okuba nga avoola Pulezidenti Yoweri Museveni tinja mukula amannyo tindi mweteefuteefu nze okufiirira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Neŋŋamba tulabye bangi ennyo abavuddeyo okwewera naye essaawa eno bw'ogenda n'obuuza bali ludda wa tebasobola kulagawo.
twalina abasajja ab'ebiwago bw'obuzza bali ludda wa essaawa ya kakati munnange tebasobola nakusongera gye bali ebintu byabasobako dda be bavaayo abamu abakyalina chansi abakyali balamu be balekera obulamu be bavaayo ne balajjana ne bagamba munnange naye nga ne munnange tekyakola abo abantu bamanyi okukozesa ne bamala ne bakulekawo abo abantu bamanyi okukozesa abaana ne bamala ne babadampingawo era kati essaawa ya kakati babawadde eryanyi lingi nnyo lwakuba tugenda mu kalulu baagala bakole ffujjo nga lino lye tulaba lye batambula emisana tuku nga bambadde obutishaati bwa yero ne banyagulula abantu mu kkubo misana tuku ne babakuba amateke ne babakuula amannyo abamu ne babaleka ku bisago abamu nno nga n'obuntu bwe babanyaguludde kateri agamba naye akalulu we kanaggwa ojja kutandika okulaba nga babayoola nga bagamba twayodde criminal ganga okitegeera ebyo wetulaga naye omuntu essaawa ya kakati oba tosobola mubuulira nti anaawulira nze naawe tujja kulinda ffenna tujja kubaawo era mukama wanaaba tuwadde obulamu ffenna tujja kubanga tubiraba nebale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wona wosinzidde sikala naffe tufa